mutyano bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen Maita wano ku Alarm TV. Omukazi omukambwe abadde apanze okutta General Sabit bamukutte katuko ebisingawo. Bambega okuva mu kitongole ky'amagye ekikesi ekya Ssemwayo bakutte omuwala gwe balumiriza okubeera mbega okuva mu ggwanga erimu ku mulirwano abadde aluse olukwe okutta General Stephen Sabit Muzeyi eyali omumyuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi. Sabit yali akulira ekkolero ly'amagye erya Luwel Industries ensonda ezeesigika zagambye kamera zaffe eza LMT omuwala Jennifer Byakusenge ye yakwatibwa nga 5 mu mwezi guno ogwa April mu 2020 mu Kampala ng'alina ebiwandiiko ebiraga entambula za General Sabit ez'obuli lunaku. Mu kumukunya lwaki alina ebiwandiiko ebiraga entambula za ofiisi z'amagye na kiki kyamwagaza, Byamusinga yagambye nti muyizi mu Mount Kenya University nga mu Uganda yabadde azze kulambula ku bazadde be oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gye, ekintu kye batakkiriziganyizza nakyo bulungi. Bambega balumiriza nti Byakusenge y'omu ku biwala ebibalagavu ebyasindikiddwa okuva mu ggwanga ery'omulirwano okubega abamu ku b'ofiisa b'amagye mu poliisi n'omukazi Christine Babas Muhooza bwe yakwatibwa ng'alumizibwa okubega Andrew Felix Kawesi eyali omwogezi era akulira emirimu gy'obwa poliisi. Oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Byakusenge, General Sabit yayongezeddwako obukuumi bw'amagye amakambwe. Ensonda zagambye nti waliwo abawala bangi abazze bakwatibwa mu Uganda ne bazzibwa mu mawanga g'omulirwano nga bavunaanibwa okubeera bambega. Bino bwe bijjidde ng'abakulu mu Rwanda ku kifuba bakomezeddwawo bannayuganda Monique Birungi ow'emyaka 25 ne Lilian Kansime ow'emyaka 26 nga babalumiriza okuyingira ekigali mu bumenyi bw'amateeka. Kansimba ono yagambye kamera zaffe eza LMTV nti nakwatibwa mu kabuga k'Ekibuye okumpi ne Kigali mu Rwanda ne banteeka mu mmotoka eyanvuze okutuuka ku nsalo e Katuna gye bampeeredde ekiwandiiko ekindabula obutaddamu kulinnya kigere mu Rwanda. Neewuunya abakulu mu Rwanda okugaba bannayuganda ne babawamba n'ebyobugagga byaffe kubanga nze mbadde musuubuzi. Kyokka ate bo wano mu Uganda bagezezzaako nnyo okututulugunya. Omumyuka w'omwogezi w'amagye Lt Col Deo Akik aganye okubaako kyayogera ku nsonga zino. Minisita w'ensonga z'amawanga East Africa General Kahinda Otafire gye buvuddeko yategeeza kamera zaffe eza LM nti enteeseganya wakati wa Uganda ne Rwanda zigenda mu maaso era essaawa yonna bagenda kuzirangirira. Nkuliko erinnya abasasi baffe.